Oba namusanga yeno ya manyina yesse bwato na ya azunza omuntu bwate nsanga eno simanyi ndi kalenda kati wenyingiridde mbuuza abantu kalenda eriwa bandaga nyingire muno kyokka sirabako wadde na nnaku za mwezi zonna ze bawandiisewo. Jebaleko bassebo ye muri bulungi eno naffe mwe tuli mpola mpola obanyimva eyo Masaka badde mbabuuzaako ko nti mwandabiddeko ku mutaka Ssebwato Julius Kikadde Komanda ahadde twagize ku ssimu n'angamba mbuno nzije musange wano ku kalenda kati anti obadde mmanyi oba mbuze kuba okuva eri yonna ndi mu kunoonya kalenda weeri ndabeko sirabako we bagitimbye wonna ekizimbe oba kipapula we wano kalenda wano era wabeera ne Everboss wakolera bamwogerangako nnyo Bassebwato mpulira bamwogera ne ku leediyo nga bakuba endongo ne bagamba mbu yabakolera zivaana ali ye kalenda Masaka wanji yangwine ate kakati yokola ki wabuzeebuze dda nabuze itandikidde yonna nga Masaka ombonyabonyiza badde ngeza okulaba kale taata yawutuule wano nange okusanga katebe kaako kati obadde eri mbasiiga baana nanti kati olaba bwenzize ntuuse wali nembuuza nti nno wano waliwo wa Ssebwato badde manyi nti nno oba waŋŋambye kalenda kati nga mmanyi nti oba nasangawo wali kalenda ze bataddewo bwobadde onoonya kalenda ya kipapula kati badde noonya kalenda za kipapula wali kati nenyingiraawo Masaka kati olaba bwe ntuuse wali nembuuza bali abakola zivaana nembabuuza ne baŋŋamba awe wano nagambye bw'otuuka kalenda wetugenda okukolera tuliko ekkubo ndiyiseemu emmotoka ozikoze otya tukusala ekkubo badde bwensala bwembuuka bwensala jebaleko boosi wange nkale ssebo nawe jebaleko mukulu Masaka kale boosi iye ssebo nanti bwe budde oba okuddayo mu kyalo ogenda kulaba ku mami wo ngenda mu Easter baleko basuulirayo ku mwoyo era laba nyambadde akatengi ke nagula luli weebale kukola munnange weebale nawe kunsasula munnange byebyo lwakuba kale mbadde nzize kusabamuko badde oyagala akasente mukulu Masaka akasente badde bakampadde naye badde nsaba ngende n'abaana bange babatuuma amannya abaana bange abaana ki boyogerako abange ababo anti wano nazaalawo mu mukazi wo namuzaalamu abaana babiri Shira ne Pulaisi baana bange bulijjo baana bo baana bange nanti ojjukira luli we wagenda eyo n'olwayo Malabba nga todda waliwo wagenda n'omala omwaka awo ne tuzaala Shira nzijjukira bulungi kati ate wavaayo n'ogenda Busia awo ne tuzaala ne Pulaisi mukazi webale kukola munnange sibyogera naye kati nalindi eyo mu kyalo nembyogera neŋŋamba nina abaana e Kampala kati ne baŋŋamba mbuno mbatwale mu Easter babatuuma amannya
Webale kola mukulu Masaka. Webale kusiima. Ogikoze bulungi nga siriiwo munnange webale nnyo. Gikolera ddala. Naye kakati nga tonabagenda ko mu kyalo. Mbadde n'akantu k'enjala nkusabeyo kati sikamukoka. Nina ebintu byange binaleke eruzira. Yewalekawa? Eruziraawo. Ebintu. Iya. So kati mbadde nsaba ontwalekoko tugenda tubijjeyo then bwe tukomawo nkuteekera abaana bo genda nabo bulungi mu kyalo. Tusabe tugenda tunona ebintu eruzira. Iye mukulu Masaka. Ndeke nga bituuse. Iye munnange. Singa wangambye eggulo. Naye tekirina buzibu. Tekirina buzibu? Tusoke tugenda tubinone. Abaana kati ndoza omukyala mugamba agira. Agenda bba kutegeera tofaayo. Abateeketeeke n'engoye zaabwe. Iye. Bwe tuviirayo eyo nga tutikka butisi nga ngenda. Bwe kiri. Kale neyanze nnyo mukama wange. Kale munnange mukulu Masaka. Kale. Katugende eruzira munnange. Jebaleko ssebo. Kale ssebo. Nawe jebaleko ssebo. Kale Master Musiitwa. Ssebo. Oli bulungi Master Musiitwa. Sirina buzibu. Kansuubire nti nno buli kimu kitambula bulungi. Ssebo. Kakati mbadde nzeeko ko wano ssebo. Nga nsaba ku buyambi bwo. Buyambi nga ki ssebo? Nakwana muwalawo Nalweyiso ali mu siniya 2. Era tubadde ennaku ezo zonna nga ngezaako mmuperereza. Muwala wange asoma gwe wakwana? Kati bwe tuwennamu ennaku ezo nali njogera naye n'aŋŋamba mbuno nti nno muwandikire akabaluwa k'oluzungu kakakasa nti nno mwagala. Mbu nkamuwandikire nkamuteere mu bbaasa. Kati nabadde awo ne ndowooza omuntu wano ku kyalo amanyimu ku luzungu nga yeggwe wekka Master Musiitwa alinza okunnyambako. Gw'olira ssebo? Kati mbadde nzizo nnyambeko ko mpandikireko kwaka kabaluwa nkamutwalire. Nze mpandikire muwala wange ebbaluwa ate? Oba ogiwandiika ng'ogiwandiikira nze ngimutwalire naye kale kale oteremuko obugambo obunyuvu. Tekirina buzibu kyetugenda okukola. Waliwo taata w'omuto. Mwenna mwasoma? Ffenna twasoma naye yakola ku poliisi ekibiri. Era munene nnyo mu magye. Ssebo kakati yasobola okkankolerako naye. Era gwe mbadde njagala ensonga ezo. Oli bize? Ensonga ezo ez'ebbaluwa yasinga ozitegeera. Tegeeza yali akwana nnyo. Yabimanyi nnyo abiruddemu. Katugende ffenna ku poliisi akuwandiikire gwe otwale kabaluwako. Kale tugende. Kale katugende. Olunaku olwaleero oyo gwe nnina nkakasanga toyinza kubanga tomutegedde musajja waffe okuviira ddala eri mu kyalo Masaka mbonyabonyeza okufuna bw'omulagirira ndi wano ate kakati emmotoka ndaba nnyingi kiki obuzibu okusingira ddala nti ne tawuni sigitegeera bulungi. Kati engeri gye sitegeera nnyo tawuni njijayo kaseera katono nnyo n'enzirayo bwentyo. Kati ebitundu ebisinga mba sibimanyi nange obuliddewa. Kati abantu wesinza okubulira ennyo wabadde side ze Nateete awo. Mayi Nateete ntuuse Nateete batandise okukola ekkubo kati bagenda bakyamya abamu muyite eri abalala muyite eno. Kati okukyama eyo gy'okyama awalala bwe bubadde obuzibu n'ova ku kkubo. Takisi ebasudde. Takisi yatusudde Busega. We yansudde negamba ffe tukoma wano abeeyongerayo mweyongereyo n'obula nembula olw'okubuuza abantu ogyebaleko. Sayinza okulaba ku Masaka omukutu gwe tuliko gwa Nsage Media. Mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo. Yenze omutaka Sebwato Julius. Olunaku olwaleero nina Masaka Bebina buzaako ku abatulaba ku Nsage Media babuuzaako mwebale kubanga ate mukwasaganya emirimu egy'enjawulo. Amannya yenze Masaka Bebina gali ku TikTok oba agakola ssente bwentyo bwentambuza ebintu byange n'erinnya lyange eryo erya Masaka Bebina. Naye nga amanya gange amatuufu walinza okubeera yaali eyo n'agamba ye omwana bwe yatuuka ate yatandika kwekyusa mannya mayi kati tulinayo bajjajja baffe. Jjajja alinza okutunuulira n'agamba omwana muzzukulu wange twava wano nga tumutaddeko erinnya ery'okumubatiza bwe yatuuka eyatera ebintu bye yakola. Naye ng'erinnya erya ddala nze Seruge Ronald. Omusajja ayeddira ente. Okakasa okimanyi nti olina muganda wo wano? Mbeera muganda
Era omandi jo nebuze kitusika kiki. Kumba omusaayi guli gusika gujja. Gutusika. Sika muganda wo. Okitegeera. Zaizo kulaba. Kale taata. Kigenda bitya? Ebintu tebigenda bubi. Bitambula. Tugezaako okubikwasaganya mpola mpola. Bisoboka ne tubikola, ebigaana ne tubireka nga bwe biri. Nja kukukuba mundekanire. Otandika otya okugamba nti kakati kanteko karakiti eno eya Masaka Bebina. Erinnya Masaka lyo olifuna otya n'ogamba manya gonna waligambye kaneeyite zonto ekituufu n'ogamba kaneeyite Masaka Bebina. Kirowoozo okifuna otya? Ekirowoozo kya Masaka okutandikira ddala erinnya Masaka livudde wala dene sigamba nti litandikidde mu komedi wokka. Nali nkyasoma Mukama yampaako akakisa nenfubutuka e Masaka eyo nenzija nensomerako ke Kampala saidi z'e Busaabala eyo waliyo essomero lye nasomerako ko secondary senior 1 senior 2 najja joininga senior 1 third term kati nali nsomera laakayo eyo gye nali nsomera gye natandikira secondary senior 1 nensomayo first term ne second term kati bwe nsomayo ezo term biri ewaka embeera y'ewaka engeri gye yali efaananamu taata muyiribi mukozi nnyo twalina emirimu gye tukola gye yali akola naye nga nange ngimanyi nnyo kati mu kubanga ngimanyi nnyo nentandika okubanga obudde obugenda ku ssomero mba na butono naye ng'obukola emirimu gya muzeeyi nina bungi nga mbeera ndi awo nga taata ajja agamba gwe kwata piki tugende tukole kati nembula obudde obusoma ng'obukola nina bungi ng'ate mu kukola okwo nfissaayo ko kasente twali tulina bye tutunda twalina bye tutunda nga byabanga byamaguzi yali musajja musuubuzi nti kati mu kusuubula okwo ng'aleeta ebintu bingi ewaka nagamba kati gwe kwata bino okwate sayidi y'eno nange kati ngenda kukwata sayidi y'eno nga buli wentunda mbaako akasente kenkolaki kenfissa nga lwolumu nange ebinnyumiramukko naye second term senior 1 najja nga nfunye grade 9 essomero eryo nali nsomerako bo baali bagradinga bugradinzi nga tebagamba nti oba oli mu kifo bwe kiti nga tuyitira mu grades najja ndi mu grade 9 grade 9 eyo yanyiza nnyo nawulira ennaku ng'ennuma naye omanyi lwaki nafuna grade 9 nti namisingako ebigezo olwo pepa ze namisinga ze saakola olw'okuba ndi mu kutunda bintu bya muzeeyi kuofisa akasente kati taamu eyo bwe nga maze okufuna grade 9 entuula wansi bwenti neŋŋamba naye okusoma kuno nkwagala nagina emirimu njagala kati kannondeko ekintu kimu kyemba nkola neŋŋamba ekintu kyeŋŋenda nensooka nsiriikirira kale neneebuzaako ne ku muzeeyi maama nga maama naye sigala emirimu gya taata oba nsome kati maama naŋŋamba naye mwana wange gwe mubereberye wano bw'otaasomeeko wadde akatonotono ne bato bo bagenda kulemererwa okusoma gwe omukulu gw'olina bato bo balina kulabira ku ggwe awo we nabitunulamu abo bwentyo neŋŋamba kansome nempita taata ne mugamba taata nze mpulira njagala kusoma naye ndaba emirimu gyo gisusse obungi taata naŋŋamba oyagala kuva mu mirimu gyange mugamba naye era nogivaamu nina okuba nga ndi mu kisulo bwe naasigala mudde era ojja kunteeka mu mirimu gyo nina kuviira nembeera nga ndi mu kisulo at least wenkomawo mukolidde nendyoka nkola ki emirimu gyo naŋŋamba kale kati tukole tutya nemugamba nina amasomero ge neegomba gali eyo Sanje naŋŋamba Sanje kale gendayo ko tubuuze ku school fees tulabe kati mba nkyali awo tulimu ebyo waliwo kojja wange abeera Kampala ajja okukyalako mu kyalo
wajja okukyala mu kyalo banyumyamu ne maama we mwana ono twagala muteeka mu kisulo bwe batyo kojja akyusa agamba eyo gye mbeera si gye yali abeera naye ng'ajja akolera ng'asula Nansana n'akolera eyo sayidi z'e Busaaba waliyo essomero eyo naye nanyini wali mukwano gwange omwana oyo lwaki tetumuleeta n'ayingira ekisulo kyeyo n'abeera ng'asomera eyo okusinga okwo n'afunamu kale ka standard k'ekibuga kuba Busaaba leeriraanye kibuga ne ŋŋamba nga mbawulirizaamu katonotono babimuumuunya managamba tewali nnyo buzibu Ronald jangu owulire kojjaawo oba ogenda n'osomera eyo gy'agambye sijjangako mu kibuga olira otyo oyingirangako mu kibuga niŋŋamba kaakati awo kojja bw'aba ayogedde ku kintu ekifaanagana bwe kityo mama ne mugamba ye ŋŋende eyo nagamba kale kati ngenda kubigambamo n'ekitaawo tulabe eyabimugamba oli yakkiriza bukkiriza nagamba ate badde era ayagala genda mu kisulo agende awo wennyini olowooza kojja yandeka teyandeka twatikka ffenna ne tujja mbu tugende ku ssomero bampandiise tulabe n'engeri gye tukolaki ne school fees bw'atambula ne nzija naye nikalipooti kange kali aka grade 9 kewasiba ekira kati twatuuka ku ssomero holidaawo egenda kuggwako olwatuuka ku ssomero bambuuza leeta lipooti yo gy'obadde osomera ne mbagamba ekituufu lipooti yo omanyi okwewozaako okwengeri y'ekika ekyawaggulu nga sisobola kuwaayo grade 9 wabalaga lipooti tebaagikuwa alaga nti lipooti saagifuna naye ate waliwo obuzibu obw'enjawulo naye nga ono kojja wange yali mukwano gw'abannannyini ssomero eryo bagamba omwana asome tugenda mulabirako eno kasita azze third term bw'alema okuyita third term ajja kudda mu senior 1 bw'ayita ng'agenda mu senior 2 awo nga nnyingira okusoma awo kaakati erinnya Masaka we lijjira lyombuuzizza Munnamasaka ntuula mu kiraasi first day yange walingawo madamu ng'asomesa CRE abuuza ajja agamba twafunyeyo newcomer okay yimirira otubuuzeeko nga nyimirira bana ababuuzako nga nankankana bana balimu olutawuni mbatya balimu olutawuni nga mbabuulira mbadde nsomera kusomera bweriti ne bweriti yokera kati baife abantu abava oba wadde osomera nga laakaye oba kyotera bw'otuuka eno tosobola kugamba nti nno mbadde nsomera kyotera oba laakaye tweteeka oba oswala kale bwe namubuulira essomero nambuuza liri sayidi ki ne mugamba Masaka agamba ova Masaka mugamba ya nva Masaka kati mwalimu kiwala nga kirina kyali staboni nnyo nga kirina eddalu bakiyitanga Aleni nekitandika Munnamasaka gekiri Masaka kati ne madamu bwe yava mu kiraasi nikijja nikina ova Masaka be Masaka mulina amaalo kotulaga amaalo wano bikutandise kukyokooza ogaba bannange kiki kyanzije mu Masaka kyanzije mu Masaka okujja eno kale singa nagenze essanje wange ensomero eyo ati awo erinnya Masaka litandika oyo Nakubulwa Aleni ye yantuuma erinnya Masaka n'atandika okubanga mpita Munnamasaka bw'alisalako bw'aliyita Masaka kiraasi yonna yatandika okumpita Masaka ng'abaana Masaka erinnya ne likwata nga Masaka nti kojja wange yajjako ku ssomero nga neetaaga yatuuka amuuza bannange njagala mu ndowooza awo twali tuyingire senior 2 njagala ku muvubuka gwe bayita Seruge Ronald teyanfuna nga teri amanyi linnya lyo Masaka nagamba naye omuvubuka wa senior 2 kivubuka kiri awo kyeruyeru kirina amatama manene ebiseera byo nga ndi munene mukko ebitama nga binene bwe biti naye gwe twagala ng'abaana tebamumanyi n'agenda mu ofiisi babadamu byasangawo nange njagala omuvubuka gwe bayita Seruge Ronald nga tebamumanyi paka
lwe yagenda ku gundi yennyini administration yennyini gwamanyi bale njagala mutabani wange ni mumuno nyesibo buli omanga batamumanyi ntya wanono ng'erinnya bamuyita Masaka koko jana aga tebadikiki ate Masaka yalijjawo nti abaana bonna bamuyita Masaka nabasomesa bamumanyi nga Masaka wano erinnya Masaka awo eryava nendifuna ddi ombujjuvu eriba liryo neriba lyange awo nembeererawo ddala nga tewali atamumanyi nga Masaka kati n'okujja kutandika ono comedy yenna erinnya Masaka nengamba sola diso oyinza direka mabega asasobola direka yabyafaayo liviira ddala eri ku ssomero nerijja nti nvudde ne ku ssomero nasomanga tamu bweggwako nga nzirayo mu kyalo waka bwe okusoma okuddamu nga nkomawo awantu wokka we nabeerako mu kibuga kale we nabeera nti mbeddewo nnyo ku ssomero yali senior feeyo twasoma holiday yonna kuva lwe najja mu January senior 4 naddayo nga maliriza pepe esembayo okuddayo mu kyalo awo we naddirayo etegeeze wasomerayo paka senior 4 nasomerayo ddala mpaka senior 6 ng'era Masaka yavuga ku ssomero wonna ate kati awo Masaka yatabuka nnyo kubanga bwe ntuuka mu senior 4 nga ngimaze ndi mu vaaka ngenda mu kyalo bwe ntuuka mu kyalo mbeerayo kokko January bwe yatuuka waliwo mukwano gwange gwe nasomanga naye naye nga yansingako kiraasi naye nga kale twafuuka ba mukwano bwe tutyo ye nali mu senior 4 nga ali mu senior 6 ali mu HS kati mukwano gwange nga alimu olubeera lwa comedy kati ku budde buno gwe tuyita Ssevumbula Ssevumbula mwasoma mwenna ye nga wa senior 6 nga nze ndi mu senior 4 naye nga balina ekibiina eyo kye baalimu ekibiina ekyo nga bazannya comedy kati ku ssomero nga bw'omanyi abaana nti nno era omuntu amulaba naye ebiseera ebyo mu senior 4 nga nze comedy simuliimu sibimanyi na nnyo nga ndi muyimbi ng'oyimba ki wali okubalaga kuba bandi ntyo ng'olina ennyimba ezizo ng'oyimba z'abala nga nzijja kati nga ggwe booli wano nenkuyimbako nenkutunuulira bwe nti omutaka oli w'amaanyi nnyo tosangikasangika ebintu byokola byewuunyisa abantu bangi kati nga abaana bamanyi okunkolako effujjo ebyana ddala ebyo ebyekyesi nga bijja ne bigamba Masaka nina akawala mwana kenjagala kali wali jaba okubiremu yaba kayimbiremu ng'omuweerawo akapera nga nzijja nga musamula bwezi bano bagamba ala oyo Ssevumbula ndaba Ssevumbula bwe yandaba nagamba nekivubuka gwe olina talenti ng'abeera abiŋŋamba tulina ekibiina eyo naye mwana singa ojja n'otwegattako twagala abayimbi ate kye tugenda okukola maaso eyo tulinza okufuna studio ne tutandika okuba nga tubalikodingira n'ennyimba ne ŋŋamba okay kale tewali buzibu kati ate bwe mmala senior 4 naye amaze senior 6 ffenna tuyawudde ngenzizayo mu kyalo zeye Masaka nzirayo Masaka mu January ankubira aŋŋamba kola ki soko osobola okukomawo n'ojja ntandika n'ojja kuba mu kibiina kyaffe baagala abayimbi jangu mugamba naye Ssevumbula ayina ekibiina gyazanyi yalina tata Samuel tannaba kumwegattako balina gye batetenkanyiza obulamu gye batetenkanyiza balina ne manager abakutteko ng'ekintu kitambula bulungi ampita mugamba naye soko nindemukko nsooke nfune ka transport nsabe n'emuzeeyo okunzikiriza okudda mu tawuni okomawo naakomawo ntya naŋŋamba oke tewali buzibu kankulindemu awo ndiramu taata mugamba taata kakati njagala kudda Kampala ninawe mukwano gwange twasomanga badde tusoma ffenna ne balina ekibiina baagala kunnyingiza mu bintu bya gundi ebyokuyimba ebyo muzeeyi aŋŋamba
ng'omanyi oba olina transport genda kati ngenda ngamba ku maama olagawa ebintu ebyo sibyagalirako ddala oyagala genda kwonooneka bako otandikaga agantu agantu g'ebiyaayayago ogenda okudaano ng'osibye agaviiri gakomeeri olina gy'olaga abakadde bannange awo mpulira sibitegeera ningamba bannange nzizaako ki kati nzizaako ki kaakati ebiseera ebyo waliyo omusajja waffe ono yennyininyini Lili Puzzle atandise okuyimba Lili Puzzle tulinza okubanga ensalosalo z'ekyalo zezaawula leka era kaye muli bamuliraano kati olinza okugamba kale nti wano Makindye nti bo babeera mu Ndeeba tutambula nawo kaakati maama mugamba maama ati olaba ng'oli omuvubuka ewaabwe wabeera we baali babeera ennyo nga kale we tumanye ennyo nga omuzeeyi abeerawo tumuyita muzeeyi paasi tulaba oli omuzeeyi wali ewa muzeeyi paasi waliwo omuvubuka ennaku zino yatandika okuyimba naye olaba kati nange bwembeera nga ye ku kyalo kuno naffe tulinza olaba naye alinza okubeera ow'amaanyi nga nange ndi waki w'amaanyi nange maama walindese nengenda nentandika obulamu maama nyamba mwegayirira maama muteeka kadde akombye kwerima agamba nedda tolina gy'olaga ono nno Ssevumbula nkubira uwayo oliwanga tojja ngamba mmatiza taata kati ye ngamba kamatize taata mugambe buli kimu taata n'agamba yewe namumaliza n'agamba nze nakugamba genda sikulinaako buzibu wadde badde onyamba mirimu sikulinaako buzibu awo endizo ennaku zonna nkola n'emirimu gya taata naye nga ngezaako okulaba nga akasente kasevinga n'akokumbeeramu nga ntuuse kuba Ssevumbula nali mubuza bwentuuka ngenda kubeerawa Ssevumbula n'agamba anze wensula sisasula tujja kubeera ffenna neŋŋamba aya baasi n'ennumba taata nga maze okukkiriza nakkirizisa ne maama bulungi awo n'ennumba n'enkomawo nensanga ng'ekibiina kijjudde bwekiti ali bwentuuka mu kibiina director wa Kyaŋŋamba ozze kukola ozze ngaki kize nga muyimbi olina ennyimba zo sirina naye nze njiyizaawo awo omuweerawo mu nfo ali mubi n'aŋŋamba ng'abaana bonna batudde bwe bati n'aŋŋamba muwala jangu yagamba omuwala jangu omuwala n'ajja n'atuulaawo n'agamba njagala kati oyimbeko oyo omuwala ensooka nsika omukka neŋŋamba laba abantu bonna bwe bantunuulidde bagakwegese nemuyimbako Keeti olina yabambuulira erinnya Keeti Keeti oli booti mwana werebye biki biti nteekamu kasunda bansi nnyimba bwe neezinira n'oku oyimba ngagera gwe kingi dansa nakuzinazinirako sajja bali wali wakutunuulidde bati kyenga okukola ekyo musanyuse omuyimbi ataddeko n'amazina okuyimba okutali ŋŋoma tekuli ŋŋoma bwe mmaliriza musajja n'aŋŋamba oke ojja kusobola naye wali badde oyongeramu eggono osobola okuyimba era oyiiya naye obulamuko kati director yali ayagala nnyo ennyimba z'akawo yajjanga saga yajjanga kati nga yibwa ate engeri gyakola bw'ayagala oyimbemu nga ye ebintu bye bwe bityo awetaaweta nga bw'olaba Jamie Culture bw'ayimba bw'atyo nagamba kati singa oyimba bw'otyo ojja kuba muyimbi mulungi bwe yamaliriza ekyo nagamba naye nedda
omuwala oyo omulaba ng'era bw'asigadde atudde nti essebo njagala ozannye ekintu njagala ozannyemu tulabe oba n'okuzannya onaakusobola okola ebintu bibiri ogenda kuyimbanga n'okuzannya bonaaba okusobola ozannye kati omuwala oyo mulaba njagala ozannye nga ye muwala wa bosi ewaka nga gwe oli mukozi naye omutya naye omwegomba oyagala okubaka ebigambo by'omugamba naye omutya muwala wa bosi gwe oli mukozi waka zannya ekyamazima simanyi oba ebigambo byavaawa emmandwa ne zinyambalawo nentandika nempalabuka ebigambo kakati munnange obadde oyagala kyoli nno nga ye muzannyi mulungi obadde oyagala kibwakambale nja kugamba edda badde embuuza nti nno bekisimula kiriwa ebintu bwe bitu nagenda okulaba bemazanyira nga bafansebo director naseka nnyo abakoma awo gwe comedy omumanyi n'okusinga okuyimba kuyimba kuveeko okwagazaki naye kyetujja okukola byonna twale ogenda bikola ojja kuyimbanga tulina kutwalanga mu studio bakurecordinge naye ogenda owandiika ennyimba ate bwomale ne comedy wano kati tulina omuzannyo gwe tugenda okuzannya tukwetaaga buli lunaku ng'obeera mu training kati ate awo netutandika ebyo mizannyo comedy tutandika okuba nga tubizannya bwe tutyo omuntu eyajja ng'azze kuyimba olowooza tebankyusizza otyo bampadde kalakita tewali na lunaku lwakyako na lumu ne bantwalako mu studio tigenda oyimbe watuuka kuvaayo nga tolikodinze kayimba wadde natuka okuva ogamba nti ekibiina kisaanyeewo nga sirikodinzeyo kayimba nakawamu nga sikyayagala na kuyimba kwantama kibiina kyasaanawo kiki kyaggwawo bwe director yabaaki lwaduga akaseera banna naye kati awo tutuuka mweyo embeera jjukira omuntu obeerawo ndi wa Ssevumbula wembeera ewa Ssevumbula nina okukola tugenda bwe tucapa bwe tupoota oba wali okooseeko weereza ku bizimbe bwe tupoota bwe tumala okupoota tulina okugendako ne mu training oyo director buli matandisa obufuna nga wetugenda nno wetukolakolako bwe tutyo kati mbeera awo wonna mbeera ndaba ekaluba tugendako tuvaayo neeyo ntuuka akaseera nvaayokko nga awo sho temuli nnyo bushosho ngenda eyo ebulenga tugenda eyo ebulenga abantwala ebulenga tutandika okuba nga tukolera eyo eno nga tukola ki tukuba bulooka bakutwala gibawumbira amatafaali ogamanyi nga nina kyemmanyiiko nga sirina wadde katafaali kemmanyi olunaku lwe nasooka oddikubamu nalijjamu nga lisinisa amannyo bakuwadde akatiba bampadde oliteekamu terinoga bannange omusajja naŋŋamba naye omanyi kyogenda okukola kati kyogenda okukola ogenda kubanga otabula butabuzi ttaka gwe tabula ttaka tabulira bali bo bafulumya tabulira bali bwe bafulumya ngamba tewali kyakukola netubeerayo eyo awo ebbanga litambula tunyingira ogwokutaanu ewaka bwe bankubira ku ssimu bitambula nti bitambula naye nga ekinsiba eno kyonna bakuba kitone kino comedy nga mpulira bwenzira mu kyalo wedde tebijja kutambula nzirayo mu kyalo nvaayo eno ku gundi ebulenga nali nfunyemu obulwadde awo nga olwomwaka ki ogwo omwaka tuli mu 2015 ebyo byonna wembyogerera byonna biri mwaka biri awo 2015 mpulira nga obulamu wano ndwaliddeyo obulamu tebutambula naye nga ekindwaliza eno ki emirimu kisusa okuba egy'amaanyi gwomanyi okutabulira abantu babiri ettaka mbo nga bafulumya bulooka 100 buli lunaku walingako ekivubuka nga kyagala n'okufulumya 1,500 nga kirina yingini maama
ngati ndino bifumbira emmere ninokera ku makya netekako ebijanjaalo ne bitokota ne bibeerako ninogoya akawunga sawa bayi mukaga nga ngoyeza akawunga kyokka na wano nina okubanga ettaka nditabula amazzi gali kumpi nga tulega lupiira nga nino diddamu nendirinnya nendisembeza wali we balina oddifulumira okulijja bo bafulumya nalwala nojjamu obulwadde erimo mingi enkuba ewaka essimu ndi mulwadde tata nangamba yitawo komawo akugamba wano okolayo kikomawo nenninya nenzira mu kyalo awo gwokutaano bwe ntuuka bwe nti mu kyalo mbeerayo bulamu ndabeera tebutambula bulungi nina mukwano gwange gwe nali nsoma naye nga bamwita William ku ssomero eno William ye nga yaddayo ku HSC era nga taamu esooka senior 5 bakoze eki bagisomyeko ankubira twogera angamba gwe mwana kati obala kaki nze mwana naddayo kusomerera nsoma eno gye twali tusomera kati gwe obala kaki nga mugamba mwana nabadde eno yonna emyezi gino yonna nga ndyeyo Kampala njiriba naye kati ndi mu kyalo nazzeeyo kibuga kyaganye angamba wakitogamba taatawo noddamu n'okomawo n'osoma emugamba kale ekiba bwe kitoka mugambeko muzeeyi nga mugamba muzeeyi oba yaliko ki olwamugamba taata lwaki siddayo n'ensoma nga kati banaakukkiriza oddayo otandika second term nga first term tewagisoma ngamba ngenda kukubirako ko gundi madamu ndabe nga nkubirako administrator waffe nga mugamba madamu osobola okudda n'ensoma nambuza ng'okomawo no ku ssomero lyange nti yanguwa nga takirinaamu na buzibu bali bakwagala nga nkwata kkubo tamu lwatandika bweti nga nkwata kkubo nga bantikka bintu waka byonna nga nzija ate mmanyiyo ku ssomero nga ntuuka ku ssomero nnyingira madamu ng'olwandabako bati seruugo okomyewo nti nkomyewo munnamasaka waffe yennyini nti origino nti nkomyewo nga sitandika ate kuwaziza ombi ne gye natwala yeyo ono mukwano gwange yaŋŋamba eyo jangu gye tuba tukola nenno tusinzirira wano ejja kutandikira ku zino nga tutandika kukwazza tusoma kati mu kusoma okwo taamu eggwako second term ngamba owaika nga sinadda mu kyalo kansooka ŋŋendeko eno muki mu begurupu yange mbalabe obalabeko bali bikibbo olwatuuka mu begurupu baŋŋamba ale kati kyekyo kuzaayo nawe mu kyalo beera eno tukole komedi etamu bwenaddamu endala ng'oddayo okusoma ngamba tata ngenda mugamba ntya bannange bino yali abiŋŋanye nga ngamba biveemu saabisirina kalungi kembifunyemu nga baŋŋamba director nga ngamba kankubira ekitaawo mpa ennamba nga amukubira amugamba mwami gundi badde ono omwana biki bambi yali atukolera bulungi badde tusaba mu kano ka holiday abeera eno tukole naye nga tata agamba kale waba abifunamu mulesa akole muzeeyi nga teyali mwavu ntyo ningira nembibeeramu netukola awo ne waliwo ekizannyo ekyali kyenasanga bali mu kyebayiiya bakiyita the heartbeat entunnunsi ne bakinteekamu awo tukikozemu ako kaholidde konna ng'ekizannyo ekyo baagala kiteeka mu masomero kubanga kitambulira mu masomero bwe mmala okigira okikuguka obulungi nzirayo gundi ate kamanyi kaholidde kaba katono weeks 3 nzirayo okusoma Kisulo mbeera mu Kisulo ngamba bannaye kati ngenda kukola nti kyokka bampaddemu paati etegeerekeka olina otambula director kye yakola nga ajja ku ssomero ng'agamba administration nga mugamba omanyi omwana ono tumwagala badde musaba bwe tuba tulinayokko gye tulaga nzije munone tugende nga tukole bwe kawungeezi bwe tumaliriza muzze naye tugenda kukola nga nti buli lunaku mu wiiki tusobola okukolamu ennaku nga 2 onaamumpa administration ng'agamba afunirawa nti tugenda kubaako akantu ke tumuwa ate tugenda kuba nga tumuyambako ne ku school fees naye nga
bwe nali nvaayo nabagamba bwe muba mujja okunsaba ku ssomero muteekeemu akantu ako. Gwe yakabagamba basobole okukkiriza ku ssomero. Basobole okunzikiriza ku ssomero. Ali mistress yawulira ekyo n'agamba kale ese luuge temumwonoona. Temumwonoona bambi. Ne ntandika okuba nga bwe bannona ku ssomero bwe tugenda bwe tukola. Bwe banzizaayo ate nga banvimbisa bitya. Bannonera na mu mmotoka. Ssomero boojoga obukyala. Nga yolo wali okwanayo oba wali tonnaba kutandikako? Nali nkwana. Wevaamu eggambo. Evaamu eggambo. Ate emboozi y'okukwana kana wenyikunyumiza. Eyo nnene nnyo. Eyo nnene nnyo. Kubona tekwakusumbuwa. Eyo nnene nnyo. Nti yantu. Namasaka wotuukira okukwana e Kampala. Otuta akadde. Andi kati najjanga ffala. Ng'abaana Namasaka tulina amaalo. Kati ekitandika okunfuula ow'amaanyi be bano abakukimanga ofuse serebu fusa serebu mukawo ku ssomero Masaka bakono kati tuyi eyo tamu naye eggwako tuyingira gundi senior 6 ale kuyingira senior 6 ate ne bafuna emirimu first term bano ne bafuna emirimu nga mingi n'amasomero balina mangi ne bagamba naye kitugenda okusooka okukola kati soke tujje ku ssomero lyamu nammwe tusabeyo nawo batuweeyo olunaku nawo tujje tukolewo nawo abaana bazanyiremu nogamba kyekyo ne basaba olunaku ne balubawa ne bajja ne batimba nga nange ndi omu ku bo agenda okuzannya nalekanga essomero nga buli omu wakuba hiti nga gwaliko bagamba Masaka nakuba hiti kugamba muzanyo wagamba kati wano wenyina okulagira ngamba kati wano wenyina okulagira olwo muzanyo wali ozanya paati ki muzanyo nga nzanya paati ng'omukozi era ewaka kati ng'olwo Sevumbula ye naye azanya ng'omwana w'ewaka naye nga musiru ebitagambika nange omugundi omukozi kennyini nange ndi musiru kati nga obusiru tubugasenze ne Sevumbula tubukolera wamu musiruwaza naye nansiruwaza yinza ate bwe musiru wansiruwaza bangamba ekintu nenkikola mbukyamu nze gwe bakuba nze gwe bakisala omusaala bagenda gusala bannange ngo omuzannyo gw'entunusi gwali gunyuma gwali mulungi nnyo nga gunyuma abaana ne banyumirwa abaana banyumirwa yogayo no Masaka waffe kati awo wennyini mu first term mwennyini nnyini baali balonda ba prefects nga babalonda byaggwadda naye nga waliwo information prefect baali baawa akakatusika kunyumiza naye balonda mu yali second term nga nakayingira HSC second term ne balonda ba prefects kati nange mu second term mbonange nali njagala okubeera ow'amawulire kati ebbaluwa zino ze tusooka okuwandiika okutwalayo eri bakuyiseemu nawandiika ya Luganda bwe njitwalayo abaali bakola mu screening wali nga batugenda mu screening basunsula mwalimu ekisajja ne kiŋŋamba oli musiru owandiika otya ebbaluwa mu Luganda gwe tagenda tetusogera nekitugenda bakugoba ekingoba tebakunominatinga ne bangoba era saalonde kati kyakwandisa ey'Oluganda kyali ky'Oluzungu nga terugatta bulungi nagamba kyali wange oyo gwe nali yali kyali wange yandeetera okuddamu mu HS okusoma namugamba tukola Luganda wano komine yaffe tukola ya Luganda tulinamu Oluganda lwaki tetuwandika mu Luganda lwaki batuteeka mu Luzungu nga abaliterature bo gye bali abaliterature be baba bakola eby'Oluganda ng'olwo effujjo litandise okujja litandise essomero lina mu 5 ne bangoba mu screening yaabwe n'ensirika n'empowa ne bayisaawo omuwala n'atandika okuba nga atusomera amawulire awo aleeta ga Luzungu agasome mu eyo second term third term kati mu senior 6 mwentuuse first term bamaze n'okugira
okujja bano bakyali bange tukoze show ewedde ngamba omwana ono omwana ne mugamba naye gwe lwaki tompaamuko nempisaamuko olumu ku mawulire g'Oluganda nangamba agamaze n'okuntama wano byantama dda next Friday ne Monday ojja kutuwa netegeka ye yali atusomera bibiri international simanyi ebyafudde mu Uganda eno ne bweti ngamba no bwe natuuka nga nzira wali ngamba ono omwana akoze eki kusomero mwennyini mawulire wakolaga musomero Friday tuuka batuteeka wali atwanirize ye yennyini yanyaniriza leero sigenda gasoma katwanirize Namasaka yabajja otusomera obugalo ate kati ndi muzi wafuse dasita ntuuka era olwatuuka bwenti omuyizi asangiddwa nga abba akawunga omusomesa agambye nti tagenda kuddamu kusomesa baana olw'okubereberera bwebiti ne bwebiti essaawa ziri 11 eddakiika ziri 11 eziyise ku ssaawa 11 ez'akawungeezi akaleero musiibe mutya nno bannaffe abatuwuliriza gegana amawulire okuva ku 10 akatonyeze olwekyo nateeka ne batuuka ne banyala tokiddamu nagambanga gano ge mawulire okuva ku 10 akatonyeze nnyoko ne 10 akatonyeze jjajja namala amawulire akatonyeze nnyoko watonyezanga nnyoko naye Masaka fujjo lyeyongedde nenze nkola bintu nga n'abaana baseka amawulire osoma malungi ekya 10 akatonyeze nnyoko kyesonyiwe alirisi iteeka noonyawo ekigambo ekirala natenalika omusomi nze Serugero naditingi baka mafalanga jajja kako okuva mu Ndebe nkwa Toyota Musana Lolin Malon da Santos Saviro okuva mu ggwanga eryakabalaza mu Namasaka ogabaso nenji wala yinyawo awo nenga sumulu wetegese nga nalitegese bulungi empapula zange ziri bweziti nentandika ono bwati ngatekamu n'akanyomero akaganga olwalire ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogongo osimanya ogwokubiri oba bwe gutyo ekyabangawo bwali bweruti ennaku z'omwezi bweziti omusomesa bwati ne bwati yagira bwati nga noonyayo mbuuza mbuuliriza ne bangamba waliwo omusomesa bwati nga nze mujyotekako ekitaaliwo oba takyaliwo ng'abaana bakuba eno eggulire oliwomesezza eggulire lyakwata akati awo okukwana ne kutandika enkwana ebyana nga gwoliko bw'otayagala Munamasaka onayagalani kwegamba okusoma kwange konna mu high school kwanyumira nnyo mu senior 6 omwaka gumugwa nga mmaliriza high school nanyumirwa omwaka gumu gwokka bwe guti senior 6 yanyumira nnyo n'ogamba oba singa anyongerayo yalanga ebiri kugambye natuuka nengamba bannaaye nvudde ku ssomero nga ndyagala essomero ki eriwo ssomero lya Africana high school liri gangu liri kibiri kasi totuuka bwe kibiri ku stage okkirira mu katono nnyo bwoti weriri Africana okubye hiti ku ssomero nkubye hiti ku Namasaka yaliko olwo yali asoma eggulire yaddamu okulisoma oyo omuwala baamuyitanga Kagolo Saidat teyaddamu kulisoma wadde n'omulundi Kagolo teyaddamu kukyewakola teyaddamu yaŋŋamba Masaka genda mu maaso naye ng'abaana bo be baniza okuddamu mukkiriza okuyinzayo ayogere asome ebyoluzungu yadde okwanjula today the news in details President Donald Trump kale tugeze omuseera gwaliko Barack Obama kati ng'ebintu byayo soma abaana batunula bwe bati bibabowa n'oliteekamu obulamu nasoma egguli okuva first term second term third term nga n'abasomesa bennyini bansanga omusomesa n'omusanga ng'alina ekintu kyakola agamba Masaka gwe n'ogeza onteeka mu biwulire byonna kweganga n'abasomesa bakutya batyo bakubamu eggulire Masaka gwe n'ogeza onteeka mu biwulire byo ggwe ojja kundaba
lumu nasangako omusomesa mu kiyungu kati yagenda natula ku kimeza mu kiyungu walingayo ekimeza kwe batusavingira emmere kati yakitulako nga kitobye agenda okusituka ng'ekipaapi kimukubye kati musomesa munene amugamba bambi ekigundi nga kikubye wabadde wakyatobye ekipaapi kikubyeko ogenda kukola oti kanfune kaleesu neesibeko nga mwendi mu kiyungu gwe nogezo osoma mawulire go nti omusomesa gwe ebintu byeweesomesasomesa ebyekisirusiru ebyo ngeza nendiwuliro ojja kumbuulira ng'ate gwe olaba yerina okukolera ddala naye nagenda nenkitegera ningamba abasomesa nina basomangako birungi bajja kukyawa wenna abasomako ebibi bajja kunkyawa kuba n'abaana bennyini mwatuukangamu abaana nga bano banno b'osomera babyagala naye nga oli gw'osomyeko anyiiga bakunyiigira mudda mu ddoomu olina ayagala okulwana mu mbeera bwetyo kati ate ekyokusoma eggulire kizuukusa okwagala okusoma amawulire nti mbeera omusomi w'amawulire ate mpulira nengamba kyamawulire kirinnya mpulira nga kirinnya nengamba naye alibadde musomi w'amawulire engeri gye ndisoma bwe nti in fact twagira waliyo omukolo ogwali gumaliriza omwaka ku ssomero yalinga anniversary y'essomero eryo yaliwo mu December mwogwo omwaka era nga ffe tumaliriza HS kati waliwo activities nyingi ezakolebwa ku ssomero mwezi activities director w'essomero nangamba Masaka lindako okuvaawo wano ngenda kusigala nkulabirira wadde ffe twali tumaze ebyaffe ebibuuzo ngenda kusigala nkulabirira paka gundi eno ng'ewedde pate yaffe kati mwezi activities z'olina okukola njagala onkoleremu kweggulire olina okusoma eggulire era nasoma eggulire waliwo omusajja ennaku zino alina essomero liri Busaabala eyo ddala kunga ku mwalo liri ku kisaawe kwennyini tekiniko eri ku kisaawe yaliwo nangamba bwe namala okusoma eggulire n'akwata akazindalo n'agamba omwana oyo badde nsaba muwe basale ajja asomera ewange amawulire ngamba kirooto kyange kituukiridde lwakuba kale tebyatambula nga bwe nali mbisuubira bwe biba tebyatambula nga nali mbisuubira kati awo ekyamawulire nakyo ne kizuukuka kati tuvuddeyo bingi awo essomero ndibitemu nenkomawo nvudde ku ssomero nengamba engeri gye nvudde ku ssomero siddala akaayo siddayo wakanze ngenda kulaba nga ekibiina kyaffe kino nkibeereramu ddala mukitambuze ekintu ani adda mu kyalo okulima sidda mu kyalo kati nkomawo nsisinkana bano abaana ne director waffe ensinkana director waffe tutandika tuddamu ebintu tubikuba bitambula eyo 2017 tubitambuza director agamba ngenda bweru director agamba nze kangende ebweru bannaayo kambaleke ninye ndege ngende ebweru tugenda kumalako tutya ekitone kyaffe ekitobe kikomye awo wetusiranidde tukaba amaziga tukoze eki director tukoze eki agenda ebweru waliwoko muganda we nga naye abyagala muganda we agamba mumanyi nze kambasigalemu kale muganda we naye atukwatamu awo bwe tutyo 2017 tuyingira 2018 atukwatiramu nno ddala awo 2018 abakyatukwatamu naye ebikola ki ebigaana akasente bigaana atuta bw'agenda okututa bw'ati nali ndikka leediyo nga tulina eyo gye tuli mu kukola ng'amaze okututa ngenda okuwulira Golden Band eranga baagala abayimbi ogamba nze kyone kyange ngamba Sevumbula mugamba naye ndozaawo Sevumbula ndo Tata Sam atandise omulaba 2017 2018 ye baali bazanya
agenze oli amaze otuta kubanga Ssevumbula agenda okuyingira ewa Taata Sam nga tukyali mu kiri twali tukyali mu kiri naye abo bo baali beemanyi Ssevumbula ne Taata Sam bo nga bo baali beemanyi kati nduza bagenda bakwatagana mpola mpola mugamba naffe tunajje tuzannyira biki Ssevumbula atandika okubanga eri azannya naffe ate ne Taata Sam atandise okugendayo ebatu abudde atandika obbuleka eri ennyo ati laba n'oli atutta nze ndaba bandesse mu bbanga sigaddaawo oli atuteeredde ddala Ssevumbula agendedde ddala ewa Taata Sam butuufu mpulira nga sibitegeera mbandika leediyo balanga Golden Band egamba baagala abaana abayimba okwewandiisa 2,000 mujje mwewandiise okwewandiisa mpuliriza bulungi nnyo wa kalenda obukeeza nkokola neyali awandiika olaba oli omusajja oyo watudda awo wennyini nabukeereza nkokola nzija ngamba nzize kwewandiisa mu baagala okuyimba bagamba leeta emitwalo gy'ebiri giteekayo balina kikaadi awo kye bampa eyo ojja kudda ennaku z'omwezi bwe ziti bagenda okusunsulamu ojje bakusunsulemu bonna bwe bagenda okujja nti ne mmubuuza kaakati tugenda kukola tya tya n'oba tolina nnyimba zo naye ng'olina ennyimba z'omanyi z'ogamba nti z'omanyi gwe jangu ojja okuyimba bo tebaagala nti olina nnyimba ne bwoyimba ez'omulala bajja kuba bawulira nti talenti weeri nzirayo Ssevumbula musanga eyo mugamba mwana wadde kino kyagudde ekyaffe kyagwa naye mwana ngenze mu Golden Band ngenza okufunira akakisa n'owupulira nga ndi muyimbi owakabi nagamba ogenda kuyimba azoleyeza mugamba ngenda kuyimba nzija kaseera katuuka olunaku nga buli akalediyo sikavaako mpuliriza buli kadde advert eyo naku lutuuka nzija okutuuka ku kalenda ng'abantu abali kalenda nga wajjudde wabooze nga kalenda wajjudde abantu bonna bazze basunsulamu wajjudde waliwo ewati neŋŋamba nkoze ntya bannange wano abantu n'abayitamu nga baatuwadde dda ennamba buli omu buli eyeewandiisa nti Masaka Maserugero nani ali namba bweti gundi bwoti era twatuuka ne batuwa bikadi ebirala twaleta kiri kikadi kye basooka okumpa ne bampa endala bwe bampa endala kati nga gye bampadde yeriko ennamba yange era nga bagamba namba gundi baali basomanga bagamba namba bweti ne bweti ne bweti ne bweti mwabajja okuddako nga bano bavuddeko ng'abantu bali kalenda abayimbi ba Golden Band ebiseera ebyo byonna nga weebali batudde awo mu basala ebiseera ebyo omuntu gwe nali mmanyiiko ennyo kale gwe nali ndaba n'entegeera mu baali basala empaka yono Sophie Gombya oyo ye kubanga naye obugambo bwe yaŋŋamba nakati nkyabujjukira komenti ye kati omulala wenteebereza kale engeri gye nali mulabamu ngamba oba yali gundi ono omusajja abeera nnyo ne bakasikwateko gaalubindi ye Edisendi ngamba oba yali oyo kale buli we nonjijukira ngamba oba yali oyo nga tutandika nga batuteeka ku stage ng'abaana naye nkubuulira abaana bayimbanga n'okwata mbyena ngenda kuyimba era kuyimba n'owulira eggono n'abaana bayimba ng'omwana akwatira oluyimba lwa Mesaki n'aluyimba n'ogamba basaka waabwe nedda enamba yange etuuka nga nakankanye dda yatuuka ssaawa eyo nga 9 ne bampita nenzira ku stage ne bagamba atandika ssebo ogenda kuyimba zizo oba za mulala nti si zange za mulala zaani ngenda kuyimba lwa Mesaki Ssemakula luyimba ki njagala nga bwendi mu kukankana kuli ng'ate oluyimba nali ndumanyi neba naye nakankana
oluyimba ne lukwerabira. Naluyimba naye ng'ennyimba gye nduyimbamu siritegeera. Njagalanga bwe ndi munange wadde sirina nnyingi ez'ennyingi tulizifuna. Omukazi oyo Sophie Gomez n'aŋŋamba komaawo olinayo olulwo ate neesiga okuyiiyizaawo kuweerawo mu nfo. Ŋŋamba ono alabika tantegeera bulungi Masaka ayiiyizaawo ndyoka njiwa layini ez'okuyiiyizaawo n'aŋŋamba komaawo bambi bwe nkulabye oli mulungi nnyo mu kuwandiika obutabo. Si mu kuyimba. Oli mulungi nnyo mu kuwandiika obutabo. Era walibadde oddayo n'otandika okuwandiika obutabo ojja kuba mulungi nnyo okusinziira ku kintu ky'osembeyo. Writer mulungi. Ojja kuwandiika obutabo bulungi. Yaze mu mpaka z'okuyimba bansindise mu kuwandiika bawandiisi ab'obutabo. Sina muwandiisi wa nnyimba. Butabo. Yawulira engeri gye wayiiyaamu awo ng'osobola okuyiiya emboozi y'akagenda ne banne. Pawulo kiri muttu. Nenvaayo nzira ewaka nga mpulira amaanyi omanyi okusiiba kalenda nga n'okulya siridde kidona kimu. Nenzira ewaka nga mpulira sibitegeera sevumbula ne musanga nambuuza kyatambudde kitya. Mugamba munnaaye byakugezaako naye baŋŋamba nsobola okuwandiika era nakati ne tuba twogera naye gwe Masaka oli mulungi mu kuwandiika obutabo. Oli mulungi mu kuwandiika empaka ezo. Nebeerawo Uganda eddala omuntu akole ki? Kati Kampala kyo kifuna erema noga nkoze nte zire mu kyalo embikolako ne bigaana ne mpulira kale ng'obulamu butambula tibutegeerekeka nga tebutegeerekeka ekyamazima nga nkola kino ndaba tebitambula nkola kino ndaba tebitambula. Komedi gwe nali ndowooza nti ntambuddeko naye tatambula. Atabuse agaanye. Kibuga okukibeeramu kyagalamu akasente. Kyagala akasente. Noonyezaawo ngambe kati nkole ki? Ano zinkubidde eddala ebyala. Yala zirumira Kampala muko. Zinkubidde eddala sibitegeera. Ngamba naye ekyokukola kati omugezi kyalina okukola. Oba asookaddeko mu kyalo. Emirimu gya muzeeyi gyo kyatambula gye giri. Egitambulira ddala. Kanzirayoko mu kyalo. Nenzirayo mu kyalo nentikka bwenti. Ekibuga n'okisiibula n'ogaba waaki. Sigenda enjala ng'eyinza okuttira wano. Kankisiibule nzire mu kyalo. Nenzirayo mu kyalo entandika nenkakkala bizeeyi. Noddamu emirimu gya muzeeyi. Nenziramu emirimu gya muzeeyi. Enkola bavubuka baseka nga sirina kyakkola munnaayo. Ate naakola ki? Nti era buli odda mukyalawo nga buvubuka bitandika. Yali agira bw'ati. Mwepanga gwe ekibuga okisobola gwe. Nenzirayo nembeerayo. Ne twala kati tutuuka mu 2019. Safe board ejja. Kale abantu boogera ku safe board. Twaliwo eno mukwano gwange yali abeera eno ankubira. Aŋŋamba waategedde nti naye lwaki obeera mu kyalo eyo? Waliwo eno gundi eyazze. Apu osobola okukolerako bakuwa n'essimu kasita oba n'eppiki kyangwa otandika oyiribe. Nze nange nagiyingidde mwendi nkola mugamba naye Kampala wakati omwo nga sitegeeramu bulungi kuvugiramu. Aŋŋamba eriko apu eriwo bagikuwa eriko maapu omuntu woba onaamutwala ogirabo n'oteekamu maapu n'otandika n'ovuga n'ogenda yo maapu neba ng'ekulaga. Enyumizaamu muzeeyi nemugamba muzeeyi n'aŋŋamba kakati gwe naawe otagalatagala era oddayo Kampala kibuga tokisobola kyakulema. N'aŋŋamba naye kale kitugenda ani agenda okuwa ppiki? Nemugamba era sirina. Ewaka muzeeyi oyo yali agula nnyo ebipiki bingi ng'akozesa abantu bangi. Tusobola okubeerawo ebipiki nga 4 naye ng'ebimu bikaddekadde ye yavuganga ennamu abasigadde tuvuga nkaddekadde. Kati bwe yatuuleyo oba ne mukyala we ne babaako engeri gye banyumyanyumyamu n'aŋŋamba kale piki yange eri gye badde nkozesa
ngendo kuwa ogende nayo utandika okukola ale tandika utandika obulamu nze nebo batompadde ssente ndio utandika obulamu nempulira essanyu nempulira ngo obulamu bukomye zenga yali ayagaliza nenkomawo nenzija nenjitandika netugenda mwana natwala mu safe border natuka mu safe border kitu nentandika okubanga Kampala njiyita wano njiyita wali omuzimu gwa comedy negudda olo gukomawo gutya nsanze abaana bange abamu ku benalinza nnyana twali mu kibiina kiri mbasanga tutandika okubanga tulabagana mwalimu ekikyala nga bakiyita popati kyala ekyo gyekiri eyo lwakuba kati kyafumbibwa tekyabeera nnyo mu bya comedy naye nga kyo biseera ebyo nga kirinamu ku ssente kingamba naye masaka tubaye ebintu bino tubizzeemu bulungi nze ne mbateekamu akasente tosobola gira natandika ne tuzaawo ekibiina angambye awo kati gwe ogenda okubeera manager magundi bosi nanyini kyogwe kennyini nze mbateekamu ssente mugamba ate waliwo obuzibu omuzimu gukomawo pikyo gisuddewo bwenkolayo olw'obumu bwenzira mu comedy awo ntandise ekibiina tukitandikidde ddala netutandise okubanga tuzuukusabira ebyamasomero nga tugenda mu masomero tukuba wano nzimbi abaana bampita gundi manager director amanya gonna gange muzeeyi ofuuse muzeeyi nfuukidde ddala omuzeeyi ng'abaana ekitiibwa kye bampa kyamaanyi neŋŋamba kati nno kintu kigenda kutambula naye nge tugenda ne tukola naye nga akasente bitusala ekituufu byatusalanga nnyo ne bituzza eno okakkananga popati atuteekamu ssente tumusudde yali alina saluuni awo emakindi negwira ddala wadde obutaddamu kusigaza na 11 negwa n'agamba kaagati mmwe mundaba njavuwadde sikyalina nekyakuzzaako munziziza mabegamba tadde kati yali atuteekamu ssente ngaekifula obuvulu tubukubakuba naye nga butusala ate nga twepanka ffe tugenda netutegekanye emasaka tutegeka eyo ekyotera mu bufoofofo eyo gye batatumanyi tebatuwuliranga nako netugwa okwo kwakumeka kwakubiri kyokka boda nayo amaanyi badde ate neefudde omunenenene amaanyi nzikakkanyiza tokyayitawa kati mwaka akaseera ak'okugira bwe ntyo manyi wali otandise omuntu okuzimbazimbamuko nyamba naye mbeerawo ntya nga siwasizza director ayagala kuwasa director awasizza director awasizza gwe kyoba omanya awasizza mukyala wali omuyina mukyala mubeerera bino bye tubasanga n'okwana n'olabakaakanika eggali mpasa omukazi nteeka ewaka ate awo we nasingira ddala okulaba obulamu ku nsi kuno ofuuse semaka abantu ebintu ebisingira ddala era abavubuka bye balisoose okwewala kyekintu okuyingira mu kintu nga tonnabeera tonneetegeka olw'okuba nti nno waliwo ekikuwaga olw'okuba nti nno olaba munno awasizza oyingidde lwakinyumo oba nze nabeeramu nga waliwo munnange alina omukyala nga nze ndaba balinga obulamu obutambula obulungi neŋŋamba nange kampase omutwalo gulinza okumbula oguleka ewaka kankubuulira omutaka ebintu byantabukako kkiriza gaana nze eyali alina nga wali nzimbazimba ng'olubuto ndulina lukomeeno natoniwa nenfaanana ng'akati amaka gankozza ng'ate omukazi yaki ambala nti nina ssente kubanga engeri gye namukwanamu mulaga nti yakwesoma yakulaga nti director mulamba director nina ekibiina
ekibiina kya comedy kiramba abaana bampuliramu ekyo kikyamu nga bwajja okundabako bw'ati balaba abaana bonna bansinza businza amanyi agudde ku munene kati buli we namugambanga nti sirina ssente ng'atabuka nga ŋŋamba pozi oziwa buli obwana bwokola obuwala obukukwatirira senkulaba oli mwenzi oli mwenzi gwe director weteeka eyo mbu director just oyagala kugirirawo bwana bw'abaana nze njagala kino ekyamazima omukyala twatuuka akaseera nga biganye ye n'abaako ebintu byayagala omukolera nga tolina busobozi nga sirina busobozi ng'ate force gyateekawo nina kwewola bwewezi ssente omukolera ekyo kyayagala nzira kati bannaayo ebiseera ebisinga kati ku budde buno abakazi balabanga sesota omukazi kyogakubakola otoddanga mugamba nakatandika kati okuddamu okwagala okuva appetite yakadda era nakagamba nenkagamba akantu nekaba obuwulire kakana wummula sirika mukama wange terera mulayini wekyanga kyanga nkubulira wota terera mulayini ondetera bizibu nze sigenda kufa kubanga obulamu olwo piki yo kyagiina yo kyagirina piki ya muzeeyi wajja ogitaddewo akaseera katuuka waliwo we natuuka akaseera nempulira nga obusente bulinga obuzze obusente butandika okujja ne piki ya muzeeyi nenjimuddiza nengenda mu Ndeeba watu yali egaba watu nga yakajja naye ng'eri ku safe border nengenda ku watu kuba bali otekayo emitwalo 3 nga oba memba wa safe border otekayo emitwalo 3 ne bakuwa piki nengenda ku watu ne bampa piki kati piki ya muzeeyi nengamba kanjimuddize nze njiribe eyange naye olw'okubanga nali nkola ebintu ebitategeerekeka piki baagitwala bagisena ngekulemye okusasula yannema kati olwo wanvugira wali oyina ya muzeeyi wali oyina bagijukiza so wanvugako ku safe border nakuvuga ku safe border nenkutwala nakujja bulungi wenkujje katwe twali tukyasula katwe omanyi bwe twatuukira suuna bwe musanga nze agenda okunzija Masaka musanga asula katwe alinawo akazigo ke n'akafaliso ke kayinkinya kakateeka wansi awo ng'ekyobugagga kyeyalinamu mu nju yali dressing mirror yokka n'obugoye wali ku busumaali waggulu esaati ze zaali 4 n'empale 2 nga kyekyobugagga kyayina nangamba jangu nga twebakawo kafaliso kaffe wansi nemusirika yokka ekyewuunyisa ng'era tukola delivery okuva e Masaka kati nga lwakoze delivery nza mperesa ku muliraano gyensula kati abantu batulabira wano balowooza mbwe kintu tuguddemu kigwe tukisazaawo ekituufu abantu baba balina obulamu bwe bayiseemu bungi nnyo ddala soka olabe engeri kati gwe wali ogenda okukola delivery ng'okola oti anti kakati era bwe mba wakola delivery nyina kukimanya nti kati ate ye agenze Masaka alina gy'agenza okukuba endongo kati gwe nawe n'olyoka okola nenkola delivery naye kambuze bo we bajjanga abo bwe mwakolanga delivery bayogeranga ki nga babasanze wansi ate boogera ki oyogera kijjukira bw'ojja Kampala nakugambye nti woba ovudde Masaka ng'ozze Kampala okwana omuwala w'e Kampala kikutwalira emyaka kati wabaawo ate bali abakutegeera Masaka gye bava bewalekayo kati Masaka tetwalina jjukira twali tukola ku radio nga tuli basereebu baayo kati nga waliyo ababakkirizamu kosobola okubira essimu najja olinamu transport akutuusa e Kampala ng'ajja bulungi nnyo nga talina buzibu bwonna ndabeko tunayiyeziddayo Uli osobola okwegattako munnange wateseba omuntu afa obukalaga ate oba olina okubanga ka oyiro kakyusi bulungi nnyo kati oba kawungwiramu awo nakugwiramu vakatwe naye ebiseera ebyo nali nkyalina piki ya muzeeyi kubanga safe border najjayo yali TVS kiwaji
gazakajja walina boxer wali nalina boxer uje nakuvugirako oli mu safe border ali mu safe border pia nzina kwesanga nyo safe border nkusanga awo nkugwamu nkutwala ku mulimo era ndakugamba ekigambo nga tundi mu kuvuga ne yebaleko omutaka nomboza omanyi nekanga nnyo nomboza omanyi kama wange nkumanyi kale tugenda ku vision nenkuvuga nenkutuusa naye okuvuga kw'obuvuzi nawuliranga ekitiibwa kyennina n'amaanyi gennina era we nakugambira we natuuka ku bukedde awo nenkujjako nonsasula n'oyingira neŋŋamba naye Mukama Katonda olunaku lusobola okukya nga nange nyingirako wano mbokedde kale niwe mba nyingiddeko buyingizi nenyingirako eyo munda kimala ndabeyo waliyo biki eyo bannange nga ndaba ekintu kyamaanyi mbulamu bwange kyamaanyi ddala mvuze ku muntu bulijjo gw'owulira obuwulizi mvuze ku muntu bulijjo gwempulira obuwulizi gwendaba obulabi kale nti mwateranga nnyo okujja ku Red Lion yes wali Red Lion mwateranga nnyo okujjayo wa muzeeyi awo babi kitalo muzeeyi rest in peace musajja waffe kati engeri gye mwateranga okujja wa muzeeyi nga ate njijjayo nnyo zikatikanga oluliro obulamu bwange simanyi nnyo kuzina ndongo ya kinyaanya naye mbeera nkola bwe nti omutwe naye njagala endongo y'ekinyaanya ogiyirira enyumira nnyo nti buli mwajjanga ku Red Lion nga nfuba okulaba nga nzija ate sinembeera awo nemba tunuulira awo ebbali nemba tunuulira bwe nti engamba kale oba mukisa gusobola okukyako nga nange ndiko nabo nentuulakokko nabo nenyumyako nabo akatono bwe kati basemberere ng'ekyo ndaba mbulamu bwange nekituukawo nekibeerawo ebyange byonna mbandaba kati oli mu kirooto kyo kati ndi mu kirooto ndi mu kirooto masaka kugembe ndi mu kirooto nga ndaba ne Mukama Katonda ndikikola ntya negamba nze olunaku lwakyako kweka lumu nengenda ku gundi ku Facebook ng'ekyali y'amaanyi nensindikira gundi ani nengenda ku Facebook ya Suna Ben nemusindikira message nemugamba taata gyebaleko teyanziramu nemugamba taata badde nsaba kuyiga ndongo njagala kukuba kinyaanya ekyo taata naye nkoze ntya ngenda okulaba nteereddeko ennamba nansindikira ennamba nkubiraako enkya ng'ennamba ndabanga akutte malayika mu ngalo bwe nti nengikwatako bwe nti erenkera olwakeera nemukubira nakwata mugamba yenze bampita Masaka ejo nakusindikiddeko message ku gundi okwo naye taata badde njagala era kukuba kinyaanya nangamba kyeyaŋŋamba naye oluusi nga ndaba enkola gye nnaakolangamu neeno ninza obutakola ki obutamala yampa option bbiri nangamba either osobola okugenda Masaka ewa gundi ewaani wambazi ono bamuyitaani ono gundi Dijjani Seba waseba yaŋŋamba ekirinza okukwanguyira kuba nze ninza obutakufunira budde bukolako bulungi naye osobola okugenda ewa Seba wakyengera oba Busega nangamba ninza okugenda ewa Seba asobola okukolako obulungi eyo naye wano nze ninza obutakukolera kale nga bw'oyagala oba obudde embeera na butono naye n'okwogerako obwogezi naye ku ssimu nawulira nga kimmaze kati omutima guŋŋamba kola ki tandika abantu bano at least obeekulubeesezeeko bakoleko omukwano Maswanko bwe yasooka okutegeka ekivvulo Nankuwadde ku Prime Garden bwe yasookera ddala ebiseera ebyo nga Facebook yeeriko atandika okuba nga abiteeka ku Facebook mukolera akalango nange beera eyo basi bone banyabo nyenya kumima amanya bampita Masaka tingibaka amafaranga jajakako okuva Masaka byennyongerako ebyange ayina kuza omwezi nga 17 omwezi ogw'omukaaga fena tusinkane ku Prime Gardens Nankuwadde nati ye show ya MC Maswanko mujja muwagira omwala bwe nkakola ngenda okulaba Maswanko andayikinze ateddeko n'ekigambo thanks bulo ajja kuntegeera
naye ng'era tebikola tekiggwa bikomaawo tolina ngeri gy'ogenda kyongerayo kati ekintu ne kibeera nga kitambula mu mbeera ekolaki embeera bwetyo netutambuza bwe tutyo olwotyo nojja ng'ogiragira kati okuba otya hiiti eyakuleeta mbeerawo yakuba tikitoko kati okukuba hiiti ya tikitoko kino njagala okukikugamba mpasiza omukazi tubeereyo n'omukazi omukazi anfuukidde ekizibu waddamu nowasa omulala oli omukazi afuuse ekizibu mukazi tutabuse nnyo mukazi atabuse bino biki nga olwo ndi mabanja agaweranga miliyoni 6 zegolaba nga nina mukyalo maama yali yanzigirawo mu bulaka miliyoni 3 wewola zaki nkolere mukazi business mukazi ataddeko yali asiba nviiri ayagala saloon mwewoledde miliyoni 3 ezo miliyoni 3 zitaddemu ziganya okumala newoze endala miliyoni yali miliyoni 1.2 waliwo omusajja eyagimpola naye nga nina gwempiseemu waliwo omukyala gwe nayitamu ajati netugenda naneeyimirira bwaneeyimirira omusajja oli nagamba nze wezimulema ono omulenzi nsiba ggwe ngamba kale ajati agamba naye gwe nkwesiga ojja kusasula nenzigyayo sente ezo miliyoni 1.2 nazo nzigatta mu bizinesi tukolera ddala nno bizinesi eya saluuni ewera obulungi ng'ezitowa omukazi namugamba nti bwemba nzigyayo sente zengendo zonna sirina nze kashi naye ngenda kubanga nkola ki tuzaayo woba okoze at least kati eri mu kyalo maama nali musindikira buli lwakuna sente eziri wakati w'8.5 zazaayo ne mugamba naye we lunaku we lukyanga ninako emitwalo nga 5 nyambo mpeeke 3.5 kuba naawe okola kati ng'omukazi bwe mugamba ekyo ng'omukazi atabuka ng'omukazi teyamanya nti sente muzeewoze bwewozi mukazi yakimanya nakimugamba nemugamba maama agenda kuneewolera sente mu bulaka naye bwekiti ne bwekiti bwekigenda okutambula nkwegayiridde omukazi n'alema omukazi n'atabuka kati nange lwakyalumu ne mugamba bino ebintu byonna nga birimu ngenda bitunda nsasula amabanja nze togenda kunzisa togenda kunsibya bwe yawulira ebyokubitunda yakeera ku poliisi akuwabidde ampaabidde bandi abo bankubidde essimu ku poliisi abakola ku nsonga z'amaka bagamba tukuyita ku poliisi ojja obitebye nti ate kiki oyagala kugoba mukazi otunde n'ebintu bye engamba naye bannaaye kino kiki kale ebintu bitabukidde ddala awo mbeera egayeggaye ntandise okuba nga ntambula neewunaganya ntambula sibitegeera ntambula yenna obulamu sibutegeera ngamba naye bannange nzizaako ki kale ebintu bitabukira ddala okutabuka kweko ebintu kwonna omukazi abisiba byonna angamba nze tuba tungenda kati ngenda naye nze byonna bingenda nabyo sina kyendeka wano kati mulaba nti mwasula kagundi ako kamu naye yabisiba byonna ng'amaze obbisiba nerandirodi nangoba nga sirina zisasula lenti ambuzi landirodi nangamba naawe kuba omukazi yali ayogera nerandirodi nga boogerezeganya ebyabwe ebyo sitegeera ndoza bamala okwogerezeganya namugamba wenviirawo nawono mufuumuula aveewo nensigaza akafaliso kaali ka inchi 3 kenasigazaawo bino byonna nga tebabitikka n'atambula n'agenda nabyo nekati bwe neebaka ekiro landirodi ampita agamba nno wano emyezi gye mbadde nkubanja 3 ngikusonyiye naye genda mpe enju yange bagamba atandikiddewa negamba ntandikiddewa bannange waliwo kyali wange omulala mukubira essimu mugamba naye omanyi nti wakitompolayo $20 angamba $20 nti kale ojja kujogano noganziriza ddi mugamba ngenda gafuna nja gakuwa awo understanding butandise okukomawo obwongo buzuukuka bungamba naye kakati
lwaki totandika bizinensi y'emmere nayo n'ogitandikako tandika bizinensi y'ebyokulya ebyo olabe engeri gye nakkoleramu. Ngamba naye sirina wa kusula njagala kutandika bizinensi ya byakulya byo ngenda bikola ntya nsiriikirira kyali wanga mpeola emitwalo 2 gampola njagala kupangisa kayumba mwensula tokola sikola azimpa noonya kayumba nkapangisa namala okukapangisa bwenti sajja naye teyali mubi namugamba ngenda kwako emyezi 2 ngoloka mmeka akayumba kaali ka mitwalo 10 naye nga nasooka ne nnoonya ennyumba ennungi ne zibula nga tebaagala myezi 2 baagala 3 kati oyo gwe nasanga nene nga akayumba kabi siiringi eri bweti wano bwennyini kati gova ku siiringi gye weeteramu ettaala n'oba otudde ku nte ayi kayumba kambwa nga kalina ebbugumo naye ng'okasasula 10 ng'ayagala 10 naye nga n'amasannyalaze kwegali n'amazzi ampeerako naye nkasasula ne ntandika okwebakoomu mpulira obulamu nga tebutereera nga bonna ebintu byenkola mpulira nenkubira muzeeyi mu kyalo gamba taata ate njagala kutandika bizinensi ya byakulya nti byakulya ki adde at least njagala nteekewokko oba mu ddaala naye nga tusobola babasikawo chipusi ekiro emisana tusika chapati biki ebyo bwe bityo naye nga babiriza kuggwera mu ssente nga mmeka waliwo kyali wange yali yabikolako dda ne mmubuuza nangamba okusinziira oyinza bw'oba oyagala ekintu kiri nga kirungi osobola okuggwera mu miliyoni mmeka miliyoni 2 ogule buno oba okusiikisa biki byonna neŋŋamba kale taata ne mmukubira ne mmunizamu ne mmugamba biggweranga mu miliyoni 2 nangamba ezo ssente sijja zikuwa nnyingi nensirika nambuza naye okola ki kati mugamba sirina mba ndi awo wayiseewo ennaku ng'akuba essimu agamba ngenda kufunira miliyoni 1.5 gye ngenda okufunira otandike abyo omuzadde nze era mbulamu bw'ensi eno sebwatu kino nkikugamba omuzadde tasingika omuzadde asigala muzadde era buli muntu yenna yasigalawo omuntu yenna alina omuzadde ng'okyalina ng'akyali mulamu mukwate ng'ekyatika ate waba olina ky'otuuseko ng'oba olina ky'ofunye muwaalye mwagale musanyuse muwaalye kubanga tasobola kulekerera buli kimu abeerawo nansindikira ssente bwansindikira ssente neŋŋamba awo nno kati omuntu akoze eki obulamu atilisti obulamu atilisti ayumba ko mazo kafuna akekko wetagayo ka capital kati capital banaye bamumpadde noonya kifu nga ntandika mudaala gwa chapati simanyi nazisiika nno nga ngula na buno obuuma bwa chipusi ebyo nga noonya nabayiri banatandika nakola ki nakola nange nga nteekawo bintu ng'ekintu kikwatayo nga kitandika wamasaka wali nga nno ssente zijjanga mu bintu by'okusaaga neŋŋamba bulijjo bino ebintu birimu ssente bwe bityo kati mu ekyo ebyessimu sikyalina nkozesa kagundi kamapensa kenkozesa ŋŋamba nkoze ntya kati kanziremu nonyeyo nange akasimu ka smartphone nguleyo akasimu ka smartphone nkagula mbeera nako waliwo omukyala yali yakava nabweru yajja n'essimu nga nungi nenjimulagako emitwalo 4 neŋŋamba awo tiktok etandise jja ezze ekubye ndaba abaana bali ku tiktok bakikubira ddala ntandika nange okukolayo obuntu bwenteekayo bwenkolayo obuntu bwenteekayo bwenkolayo obuntu bwenteekayo kati mukuteeka naye nga tebitambula neŋŋamba nange kaneekolera emirimu gyange kati mukukola emirimu gyange omukazi ate awulira mbu kati ndi yaddeko akomawo okunkyankalanya akomawo akyankalanya embeera neŋŋamba naye bannange omukazi ono omuntu ono anjagazaaki koolo bwe yajja
kale yateekawo embeera nnene atabuse biki bikya taddewo ebintu bingi binkyankalanyiza omutwe nnyo mpulira nga sibitegeera mwana tumulina omwana nga omwana waali mpulira nga ebintu binkyankalanyiza bingi nnyo ngamba kakatono oye mukolere ki mazima ddala olwakuba nti twatuka ne tubisootinga bulungi nnyo ne tugenda mbazadde ne bagamba kati buli omu atandika obulamu obwo gwe manda onyabo okuwulira ng'ozzemu okutabula omuntu ojja tufunamu obuzibu naawe buli omu atandika ebibye omwana asigale emikono gy'omusajja muleme kubeerawo mbate omwana obuyambi ate obuyambi omwana abeere emikono gy'omusajja awo ne tuwera nga tukkakkanya kati mbandi eyo nsiriikiriddemukko nga bimaze okuggwa ndi eyo waliwo omukyala gwe nasanga omukyala oyo namusanga ng'ali kukuba akaaba ng'alina omwana muto nakaaba ne mutuukako ne mugamba maama buzibu kyobadde ki naŋŋamba sebo tojja bisobola ne mubuuza kiki naŋŋamba olaba omusajja wange amaze ennaku 3 tajja waka mu nnaku ezo 3 z'amaze nga tajja waka nina omwana omuto sirya omwana alina okulya tetulina ssente zakulya omukazi n'akaaba amaziga n'akaaba amaziga namutunuulira bwenti negabambi nenkwata musawo ekituufu ke nalina akatono nenkola ki nenkamuwa omukazi yeebaza n'alaga nti asiimye nnyo kati we nali nga nina wentudde nenzijukira oyo omukazi nenzijukira n'owange gwe nalina nga nsobola okubaako okumuwa 10 oba 5 oba 7 oba mutwalo n'alaga nti talina kyezikusobola kukola nengambo naye mu nsi muno ebintu bino bibeera bitya nga mbeera awo mpola ng'ekintu kikinzijira ekingamba naye akantu ako ng'osobola okukakola mu comedy comparing ekintu kyowasanga wali omukazi naye mukazi wo bye yakutuusangako nenkanoonya ne kambula nendaba nga sikategeera bulungi kaakati mbeerawo era olunaku olulala naye nga ko kandi mbwongo nengamba naye nja kagatta nja kalaba nja kafuna kati olunaku olulala lukya ng'era ndi bintu birala nkola birala awo nno emirimu gitambula waliwo gyali gitambulamu olumu ne gikusumbuwamu negigaanagaana kati ekindeetera okukola akantu ako nkuleetera hiiti endeeta ku TikTok nga bitambula naye nga mbunjagala okwongeramu ebintu ebingi mu bizinesi yange tandika era okuddamu okwewolaawola bwenteeka mu bizinesi newolaawola bwenteeka mu bizinesi kati lumu waliwo ekivubuka ekyali kitwala ssente kyamanja serere ndaba nga bikola ki biganye kyagala ssente zaakyo ekijjo nekingamba omudaala nja gutwala ekyali kikuwoza akasente omudaala nja gutwala netuula ewo naddayo waka nembirowooza nengamba naye nno ssente nazeewola ebyekisirusiru naye kati zinfuukidde obuzibu kakati mukikole ntya nakuba leero nolumpisizza bubi ntambudde ne mukubo nga seetegeera oba yenze kati nenzirayo nengatta nakali akantu kooli omukyala ne abiri ekiriro kinzijira kiga naye olowooza leero obedde otambula nga yeggwe obadde teweebuzeeko dda kati ekiro ekyo nenfuna akantu kakagamba ondabyeko nga mpitako wano olabika sonna ndaba nga mpitako wano neebuzeeko dda ofuna idea enkeera olwakera bwe nti nengamba omwana nemugamba waayi nina akantu kenjagala okunkwata naye nangamba kale bwe naaba nfunye obudde ojjeni kati omwana nabeera nga naye ambuzaabuza nkubira sevumbula agamba onaayitako eno nti waliwo akantu kenjagala onkwatemmukko nga nze nkubuuze nanga bwe tweddamu naye ng'oli mabega wa kamera naye nga bulijjo nkola bwe nteekayo nangamba kale sevumbula bwe yajja kale naye mu butamanyabwe bwe nakamunyumiza nambuuza kati ako kali mu komedi teyakategeera kasesaaki teyakategeera
ne mugamba gwe nkwata nga bwe kali nze nkaagala nankwata bwe yankwata ssaawa zaalinga 7 n'enkassaayo nenva neekussimu nze nzirayo okuddayo ku ssaawa zaalinga 4 ez'ekiro amanyabonyabo ng'akantu kaakubye kye nali sisuubira ng'akantu kaakubye ng'akantu kaatambudde nga nze sikirabangako ku TikTok asooka mbeerawo era kuolo nkakebera ngenda na mu kibanda kulaba mupiira gwali gwaseno ng'egenda mu eri mu Champions League eri mugenda kusamba nabuuka mu kibanda nenfuluma wabweru nenkuba enduulu nengamba peno sikirabangako sikiraba nga kadduse naye nga kadduse bitya kalina likes 8 nga kalina aba viewers nga bali 30k nga wekali mwenye ngamba bane sikirabangako enkeera nentandika okubanga buli omu mugamba bannange mu TikTok nakoze akantu naye akadduka ngolo nga misinde gye kadduka enkeera yogimanyi nga kadduka video nga yakubye nga kadduka kati wentuula ewaka nenziramu nengamba naye kati nakoze ntya akantu kano nakoze ng'omusirusiru ng'atategeera nengamba asigenda kuva mbusirusiru kanyingire kalakita y'obusiru mawube eri awo zolozolo tozi kali akasoka walinga jolaga nga simanyiyo nabuuza ondabyeko nga mpitako wano nangamba sinnakulaba okakasa tondandabako nga mpitako wano nze sinnakulabako nemugamba nebuzeeko dda nensimanyi oba nebuliddeko wa nenoonya seeraba nagenda okulaba abasajja abamanyi ku TikTok bandi weetinze abaana bakoze challenge akantu katambudde ntandika okutambula nga abantu bagamba nebuzeeko dda ekisaati okijjawa kino ekyokubamu omukono ekyo kisaati kitishaati kwolo kakola kye nali nyambadde nga ndi mu mpale endala ya jean naye nga kyo kye nyambadde kati engeri gye kyatambula ennyo nengamba kankifuule costume yange kyemba nyambala kati noonya ate kye naateeka ku kisaati wabeerangawo omuvubuka eyo ng'alina ekipale ekyo kyolaba nyambala nga ye atera okukyambala naye nga buli wakyambala kinnyumira kati munoonyako mugamba gwe ekipale ekyo kyolina wakito kiyunguza nambozi oyagala kikozesa ki ngamba nina byenjagala okkikozesa kiyunguze nangamba njagala gwe mu kitundu mugamba enja kigula nangamba zireete nenzimuwa n'agende waka n'akinona n'akimpa kati we nakissaako nendaba nga kijjeeyo bulungi nnyo kijjeeyo kalakita ya kati mu kukola okwo nziramu nkola akantu akalala bwe nziramu kukola akantu akalala oba kyajja kitya nkwate muno nga nkakola neneekwata muno ngenda okulaba bwe nakateekayo ne kadduka nnyo abantu ngenda okulaba bakomenti ze bagamba kino ekintu kisiru kyekwata mbulago kati oba omukinoonyamu ki nziramu okukola akantu akalala nga mbuuza yebaleko sebukaliye era bakomenti nga bagamba ne guno ogusiru bannaye gwaze ku TikTok ebintu byegukola nengamba laba bizinensi agwadde emirundi 2 eri mu komedi kigwa bwe tuddamu we kigwa kati wano sidda mabega ekyamazima natandika okunoonya komedi awo kwe kutandika kwange kwa TikTok bye TikTok ntandikidde awo noonyeza buli kimu buli kya busiru kyonna nengamba kati ngenda kufuuka mawube owaddala buli muntu antegeere nti ndi mawube abamanyi wano bo bajja kukitegeera kumanya nti mulamu naye kati kaneefuule mawube si kwe kutandika TikTok nze nga manyini kati awo nno nkola nakunyumirwa kola kunyumirwa nti kuliko n'akasente simanyi nti kuliko ne sente bandi awo omukazi nga nkubira gwe Masaka wangi nala kunkolera kalango sente mmeka kalango kakyate nze ndi wano ndi Salama Road gw'oliwa simanyi oli era Masaka awo nze abantu batono nnyo abategeera nti ne mu Kampala nsobola okubeera batono nakati buli omu amanyi mbeera Masaka era olaba wano twali mu kuziika kwa Suula buli omu nga abava ne Kampala nga bagamba baba tusanyuse nnyo okulabako e Masaka bannange obeera eno kati ene Masaka obeera kitundu ki sibuusa
mbeera awo wansi awo wansi awo enkoni awo nawe oli w'enkoni nti bambi nennakazibwe yennyini Farida twasinkana mu kuziika naŋŋamba naye Masaka waffe omulungi nti ye maama kakati wane Masaka obeerawa nti era mbeera mu katundu eno bwe wati eno gye tuli mu kuziika wali we twawetedde okujja eno bambi neweebale fe tubeereyo munaffe ne tukulaba naye jangu e Kampala era wanandaba ajja kugamba naye kuno okuvubuka musiru bamanyi oli mukyalo eyo kuvubuka kirimi kiri eyo nnyo ekisinziira okukola content waki nina mukwano gwange Lukenge Sharifu omumanyi owa CBS oyo Lukenge Lukenge yagenzo nga bulijjo twogera yagenzo okutegeera nti nno mbeera Kampala nga nona mijozi yaŋŋamba wayi nalyagadde okuwa emijozi naye nze kati wantama kubeera Kamasaka naawe buli kadde Masaka kati emijozi njirina wano nalyagadde okuwa ku mijozi ojjodduke oba olina n'omukyala oba mukwano gwo nkuwe naye adigide kati naye ye Masaka ogenda gufuna oti emugamba muzeeyi nno mwendiwa agamba nedda olimba kale oba mwoli jangu wendi wano kusibesi jangu osangewo ekyerungi nali makindi eddakiika ntono nnyo laalinga 15 nga mutuuseeko nga mpazi nga wazzeemu buzzi ne mugamba mbadde muno ebbanga n'agamba naye lwaki otulimba nnyo oba obufu obujjawa bw'okoleramu obulaga nti oli Masaka oli mukyalo ne mugamba munaye era oba otandika okukola ekintu onoonya location so kati awo TikTok bwezenga etambula netandika okuwoomera okutte sente k'obulango ntu obulango mbukubidde ddala abantu nga abaayi njagala kunnangira kino kati oli omukyala gwe nasooka naye agamba jangu nnangire ninawo emitwalo 10 nga nze ndaba mpadde gya bwereere ogamba 10 gyonna ne mugamba kale ne ŋŋenda ne nkuba obulango Masaka nafuuka ekizibu kati abo obulango nabwo we bujjidde ngenza okulaba kampuni ennene nazo zitandiso omwaka ogujja kati omwaka oguwedde nafuna kampuni ezajja nga nazo ziyimiridde bulungi 22 bet bye owa 22 bet yankubidde owaayo obeera Masaka oba Kampala nti ndi Kampala njagala kukuwa mulimu era mu bantu bonna bano bonna aba influencer bonna nze nabasooka bonna kuba yaŋŋamba ye nga omuntu nali munyumira nga ngoberera naŋŋamba nze ku ngobera gye nkugoberera n'engeri gy'onnyumira ate nga weyampeera omulimu nga sigamba nti gundi nnene nnyo nga tennakula nnyo following nti nnene era ngamba engeri gy'onnyumiramu nze nenda njagadde gugwe mbansoko otukolere nesabaawo ensente era z'owulira nti nange zisobola okukola n'agamba koli musayiningakwata akasente akasaba tandika okubanga neeriira akasente nga neeri emirimu gyange gitambula ng'ate n'akasente obulamu nga butambula so kati awo ebintu embeera netambula atulaba ku mukutu gwa Nsage Media tulina Masaka Bebina njagala okubeera ng'ate nkujjukizaako muganda wange mikono gyaffe aba Biva Organic bano bajjanjaba nga bakozesa ddagala lya butonde oyinza okuba nga oli eyo obulwadde nga bukulumidde ebbanga naye nga toyina ssuubi otandise okuggwamu essuubi nti oba onaawona Biva Organic bakugamba nti jangu basooke bakkebere balabe ekikuluma bakujjanjabe nga bakozesa ddagala lya butonde ate Dr. Senjo bakugamba nti abeerawo wali eri ku Biva House Emengo okuliraana Masengere kizimbe kya Biva awo abeerawo bulungi nnyo otuukawo n'omulaba gwe kennyini oyogera ne dokita n'omubulira ekikuluma endwadde zonna sukaali pressure ulcers aniya kabootongo ennyingo zikumeketa oli awo tobitegeera olina mukadde bwe amaanyi tayina balina eddagala eddungi ennyo erigenda okuba nga limuzaamu amaanyi ennyingo zigume asobole okubeera ng'obulamu buddawo alusa zikutawanyiriza ebbanga ziganye okuwona ebyo byonna byonna abijjanjaba Biva Organic and Natural Health Products bw'oba weekwata essimu zeezo ozolengera ku screen wansi osobola okubeera nga tobakubirako noyogera nabo n'ofuna obujjanjabi obutuufu
obutali mu kugira kubuusabuusa kwonna. Naffe abagoberera programs za Beaver Organic and Natural Products mwebale kutwagala, mwebale kutambula naffe. Beaver Organic and Natural Health Products twakuguka mu kujjanjabisa butonde, mmere, middo, bibala. Era tugamba obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde. Endwadde nnyingi ziwona okuyita mu kwettanira obutonde. Ate endwadde nnyingi zivudde mu bantu okukozesa ebintu ebitali bya butonde, ebikolerere, okukozesa ebintu ebigattirire, okukozesa artificial drinks, synthetic foods n'ebintu ebirala. Osanga abantu bangi balina endwadde nnyingi ezibasumbuwa. Okumanya kikulu nnyo. Sounds sound yaffe gye tulina kati ey'amaanyi bendongo era ng'ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omukaaga tugenda kuba nabo enabweru mu kisaawe mu kikadde experience season ey'okubiri. Tugenda kuba ne sound 3. Tugenda kuba ne Caritas sounds ne smart sounds zonna mu kifo kimu. Mujje tudigidde. Tugenda kuba n'abayimbi ab'ekikadde bonna ba super singers ba Sofia Nantongo, Kazibwe Kapo, Wire Mukabya, Kibijigiri, bonna tugenda kuba nabo enabwere mu kisaawe. Ba comedians bangi nnyo abagambye nti atulina okubeerayo. Masaka waali, Tata Kimbo waali, Shami and Shawa, baani bonna tugenda kuba nabo batumbeetu. We bali okubasanyusa kugamba kuva ku makya paka kiro nga tunyumirwa enabwere mu kisaawe. Banaffe aba Hope General Dweya basangibwa Kawuku bano bakugambye nti gwayagala okuzimba jangu ofune buli ekizimbisibwa kye weetaaga ate ng'osobola n'okusasula ku kibanja mpola akasente ko ne kabeerayo ku akawunti n'otandika lumu okuzimba nga matiyo yenna waali. Aba Hope General Dweya beekwate bajja kubeera ng'ate bakuyamba. Abagomba East, Gomba East mwana waffe Mary Flavia Namwembe mumanyi Namwembe mumanyi bulungi nnyo aze okubbulula Gomba. Gomba tuludde ebbanga ddene nnyo nga tulonda abantu nga tebakola kintu kye balina kukola tebadda oli olumala okumuwa akalutako mawo tulonde omwana owaffe ategeera ebizibu byaffe. Mukimanyi nti abakyala bwe basazeewo okukolera abantu bakola. Mary Flavia Namulindwa agenda tukolera Gomba East ate nga zidde ku kaadi ya NUP ali ku mulamwa ku nkyukakyuka protest vote. Kale ekitangaala kya Gomba Mary Flavia Namulindwa mumulabiranga ddala ensonga ezo zagenda kubeera zikwasaganya. Gomba East 226 tumuwa akalulu obulamu butambule. Stream Live Avenue bano bakola ku kikwatagana n'obulango audio ne video. Oyina business yonna oyagala kulaba nga ate abantu bategeeza kikyotunda abantu bategeeza products zo zonna Stream Live Avenue bajja kubeera nga bakuyambira ddala okukolera akalanga kalungi nga kakolebwa abantu abakugu abategeera kye bakola balina ttiimu z'abakugu. Bw'obanga oli muyimbi ng'olina audio basobola okukwatira video bakwata ebifaananyi by'emikolo gyonna kwanjula mbaga graduation kasiki kuhingira beekwate bakwatire ekifaananyi ekirungi videos ennungi omukolo gwo gulabike osigaze memories ennungi. Stream Live Avenue essimu zeezo bakubireko obeere ng'ate ensonga ozitambuza ddala bulungi nnyo maridadi saana. Basangibwa wano eno Makindye nga wakava ku Kibuye Primary School yingirako munda awo ogenda okusanga offices zaabwe ennungi ddala. Esande Yanga Auto Parts bano basangibwa wa Kiseka. Mukodomi wange Yanga akugamba nti kukikwatagana spare bw'oba weekwata balina spare original okuva ddala mu ggwanga erya Japan babyetusiza basuubuza naawe ayagala akamu akamu. Basangibwa wa Kiseka ku New Kiseka Market Building. Tuukawo oba tosobola kuba essimu okole obagambe mu bindeetere wonna wooli ku galagiyo bakola delivery okwetoola eggwanga lyonna. Oli Gulu, oli Arua, oli Luweero, Koboko, Masaka yonna gy'oli basobola okubeera nga bamukutuusaako spare. Kuba bukubi ku ssimu ezo z'olengera ku screen ojja kubeera oyogera ne director S&D Yanga Auto Parts ewa Kiseka. Bw'oba weesiga ku kikwatagana ne spare toddamu kukkiriza bantu kukufera bantu kukubba nga bakuwa spare atali mutuufu. S&D Yanga Auto Parts ewa Kiseka bw'oba weekwata muganda wange ku nsonga ya spare bajja kubeera ng'ekintu bakitambuliza ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Human's Crisps babumpwakimpwaki nabo weebali. Bw'olwobera ng'oyagala okulya ku kantu
aba Newman bekwate bajja kubeera nga ate ensonga bazikutambuliza ddala bulungi nnyo nyini ddala. Tukyali ne Masaka. Masaka amaze kuba TikTok ajogoloza. Yes sir. Birungi ki byofunyeemu mu TikTok oyo? Kubanga abantu TikTok abamu tebamanyi gikozesa. Kisokera ddala. Ekisooka nti TikTok eno kasitana gitegeera nendeeta ebintu byange nga tebiwemula. Sivuma muntu, sijjonkera muntu yenna. Nze nkola bintu byange nembiteeka awo. Nti omuto, omukulu, omukadde bonna basigala banyumirwa. Kati ebirungi oli kye yaligambiddeko nagamba nti Masaka awemula. Kati oli omusanga nakugamba ekisinga okunyumirako wakuba nti towemula era kyekikunjagaza. Naddala kati abo abantu abakulukulu ng'omusanga mu kkubo nakugamba ekisinga okunyumirako tokola ki? Towemula. Esinga badde owemula nali badde era sola nakusemberera naye ebintu byokola tebiwemula. Kati ekyo nsanga abantu abanene ab'amaanyi ng'omuntu bulijjo naawe omwegomba omulabako omutya n'omusisinkana naye nga mbutuufu naye gw'osisinkanye yeegomba naye naneegomba sibakuba nti nno nina ssente oba oba kikale ebikwatagana ne ssente naye nga yeegomba ekyo ekintu kyenkola nti kubanga buli wakulaba bw'ati Masaka bulijjo oli nnomo bulijjo otegeera bulungi. Bamanyi totegeererako ddala. Kati abantu bamanyi sitegeererako ddala. So ku birungi nze byensingo kyenyiza okugamba ebimu ku birungi kwe kuba nti TikTok ennyambye okusinkana ku bantu ab'amaanyi be nali neegomba okusinkanako be mbadde ndaba ku medias ez'enjawulo. Akusookera ddala gwe kennyini. Edda sebo. Gwe kennyini. Kati TikTok okusookera ddala. Nze nali neegomba nnyo ttiimu enkalakasi. Obulamu bwange bwonna ttiimu enkalakasi nga tuvudde mu bintu byonna ttiimu enkalakasi nagyegombanga nnyo. Kubanza nayagalanga nnyo okuba ekinyaanya. Nagambe nali sirimu naye neegombanga nnyo okuba ekinyaanya. Oyagala kuba DJ? Nga njagala nnyo okubeera DJ. Naddala nga lwaki ekinjagaza okubeera DJ oba kale nabeegomba nnyo ekisusse. Naddala wano nti wembeera nga nze mbeera ewaka nengamba kati wembeera wano nga mbutuufu nange nga nze ndi tugeze ng'ekikere nga nze nkirimu. Kale ebyo ebibozibozi bye mutera okunyumya ebyo nze ndaba nga mbisobola. Ndi wali bwe kuba kakali bannange basobola kirero bwekikyazamu lumu obinyumye. Kale basobole banyabo njagala okubeera nga ate tuwunzika Masaka Bibina part 1 tujja kumukomya mu part 2 emboozi ya Masaka teggwayo so oluginyumiza omwezi mulamba. So mbebaza kubeera nga ate mubadde balabi balungi mwebale kutugoberera mwebale kusubscribinga.